Barakatu basiramu bannange sawumu ennungi gye mbaagaliza era tusobole okubanga tutambula bulungi mu kisiibo kino Ramadhan eno tusobole gimalako bulungi Allah akkirize okusiiba kwaffe. Erinnya Zimaya Mundagire omumbejja performing artist era ng'olwaleero essaawa eno ndi wano ku Kakungulu Memorial School we tubadde nga tutongoza performing arts club yawo era bapafomiza omuzannyo gwange oguyitibwa Ensozi gubadde mulungi nnyo mbadde overwhelmed mu Luganda ndowooza ngamba nti mpitiriddwako olw'essanyu n'obulungi abaana bwe bapresentingisizza oba bwe bapafomi oba bwe boolesezza. Maama Omumbejja, enteekateeka zino ez'okutwala emizannyo mu masomero ekigendererwa ki ekiri emabega waakyo kubanga abantu abasinga bafokasinga nnyo ku bazannyi abakulu naye bwe tulaba nga emizannyo gino ate gituuse ne mu competition okubanga byemu n'okuwangula okutendeka okusoma obutabo kigendererwa kiba ki? Ekigendererwa ekikulu ennyo kyekyokuzza theatre ku ntikko. Theatre emabegako bw'oba obadde ogigoberera ebadde waggulu ng'esinga ebirala byonna amaanyi abayimbi firimu nga byonna theatre y'ebisinga amaanyi. Nga theatre zijjula ne zibooga ne tuzannya omuzannyo kumpi emyezi 6 naye tugenze okukizuula nga be tuzze tuzannyira bazze bakula. Bwe bakula tetutaddeeyo ate mu gigi nga babaga nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Abato tubadde tubalekeredde so nga nabo bali interested era bakoola kinene nnyo mu industry ya theatre. Be bajja enkya okudda mu bigere byaffe be balabi ab'enkya n'ebifaanana bwe bityo. So tukomyewo tubanone nabo babeere nga bali part of this initiative ey'okuzza theatre back to glory. Ekintu kino mu myaka 5 Maama Omumbejja okirabawa? Nkiraba nga theatre ezzeemu okukula okuggumira ate ne tusobola n'okufuna abantu abagenda okubeera mu industry eno bagitwale mu maaso. So bannanga abalala abali aba theatre tuleme kino okukitunuulira okukigaa nti kya Mariam Mundagire ye yakikoze yekka ali eyo ne male. Nammwe buli omu gy'oli tugezeeko okuzimba theatre eno nga tuyita mu musaayi omuto mu miti emito egigenda okujja nti omuti omunene bwe gugwa wasigalawo emito egibeerawo okuggumiza ekibira. Omumbejja tweyanza nnyo tweyanza mwebale nnyo okubeera bannabitone bano theatre bagyagala ngaera bw'obalabye ebanyumira naye babadde tebagifuna. Oluusi oyinza okwekanga nga babadde babeera eyo mu eka nga bamaama babagaana okugenda okulaba emizannyo kubanga tebamanyi bwe bagenda kulabayo. Abantu abamu bwe bazannya boogera ebitayita mu kamwa abazadde ne babeera nga tebaagala baana bwe kulaba ebyo. Naye kati bwe tugireeta mu masomero ojja kwekanga obalabye sijjaga nti ojja kwekanga obalabye nga bali interested ne balaba omuzannyo okuva gye guva ne bagoberera ne bawagira ne bakuba mu ngalo ekitegeeza nti banyumiddwa bayize. Theatre yagendererwa mu ntandikwa yaayo okusanyusa okusomesa n'okuyigiriza. So omuntu agenda omwana bw'alaba omuzannyo kati nga bwe tulabye ogwa child marriages n'omukazi okuba ng'olemerako ofuuka ow'amaanyi naye kennyini oba omuwadde amaanyi g'abadde talina ojja kwekanga nga bwe tuzannya emizannyo gino mu masomero ebyo bibaana beeyokyezza sibaana beekumyeko omuliro beetuze bijja kukendeera depression ekendeere abaana babeere nga balina ebintu ebibawummuza obwongo ate ebibasomesa. Abazadde abamu balowooza nti abantu abakola ebintu ebyo boonoonefu era abaana bagenda kuseeguuka. Kakati bw'obanga omuzadde oli eyo ng'oga nti abaana bagenda kwonooneka abaana bagenda kuseeguuka ntunuulira ndi mwononefu naye nga mbadde mu theatre okuva nga nina emyaka 15 weewaawo nange bakadde bange baali balowooza ngenze kwonooneka naye olw'okuba nga neekwata ku bantu abaali abatali boonoona bantu kyansobozesa okuba nga mbeerawo ndi kati olwaleero. Kiba kitegeeza mutukwasa abaana bw'oba olaba omwana wo ng'alina talenti eya theatre eya firimu ey'okuyimba mutuleetere tulina essomero balita Mariam Mundagire Film and Performing Arts Center tujja kumukwatako asigale ng'asoma ebitabo bye ate nga wakola buntu buli muntu era naawe olina buli omu alina ekissiwe. So ekyo kya buntu bwe muba nga mulemereganiddwa tewali nsobola kyosigala mu mbeera ekunyigiriza oba etakuwasa. So omuntu bwe muba nga mukkaanyiza bwe bigaana nga mutambulamu bwe mugezaako ne mubiwaliriza ne bigaana mu kiteeyo okusinga ate okutemaŋŋana. Kati waliwo nga embeera gulabe yasunadde ne Nambwanyi.
ndowooza nti abantu baffe abo bombi Ani? Abantu abo bombi gwe booyogedde obamanyi abafunye obutakkaanya obutakkiriziganya mu ngeri emu oba endala ensonga eyo bandibadde bagiyingizaamu ababa betratinga oba ababatuuza ekyembi nti maama w'omu yafudde gwe ndowooza nti yandibadde abatuuza naye era waliyo abantu abakulu ababalumirirwa nze senga mbadde omu kuba balinaanye nandibadde mbatuuzizza ne bakkiriziganya ne bwe kiba nti bakkiriziganyiza obutakkiriziganya kibeere mu mirembe balimu okuvaawo nga omu asikambudde mune kubanga ate balinamu omuntu omulala oba abantu abalala be batonda ekitakola bulungi kubanga intaneti ekuuma ebyama ebyo abaana bajja kukula babirabe so nze mbagamba nga nze obanga bampuliriza ne balaba akatambi kano nti osobola okukkiriziganya n'omuntu ne mutakkiriziganya ne mubeera nga mutambudde buli omu n'agenda ku lulwe eno si yenkomerero ekyo kyemuliko si yenkomerero y'ensi leka kufiira ku muno temwevuma temweyisaamu maaso tuzenya ebigambo just ndi musanyufu mwebale nnyo kyensooka okubaza mwebale kwagala art buli wabeera omulimu gwa art buli wabeera performing arts buli wabeera okuzanya buli wabeera mdd mbalaba mbalange mwebale nnyo mwebale kutwagala mwebale promotinga industry yaffe omulimu gwova kukola gugenda kwongera kiku art industry omulimu guno ndi musanyufu nnyo kino kyekiroto kyange nange ekyamazima nzanyidde ebbanga ddene naye okuzanya obuzanyi nemmala abantu nebasanyuka tekimala kati emiti emito ekigenda okugumiza ekimiro tulina ogireeta kati ndi mu masomero ngeza kupromotinga talenti z'abaana mu masomero abaana bakule nabo bamanyi kyebakola ate bano ba professional omulembe edda balinga batutereka nti abantu ba performing arts abantu b'emizannyo alinedde obulamu yazanya emizannyo yagenda mu katemba kati tulina ba professionals abaana basomye performing arts bamukola mu O level bagenda mukola mu A level ne ku university level bajja mu industry nga ba professional bamanyi kyebakola so ndi musanyufu nnyo nti nange ntadde ettafaali ku industry eno ng'abaana mbatendese bajja ate bakole ki batwambuza akatale badde center stage. olowooza kyandibadde kyamakulu bannabitono okwewasangana tekirina nnyo obuzibu bwa nsonga nti mba mwetegeera ebiseera ebisinga bw'ogenda ng'oli wekka n'okola nga muli wamulese waka oluusi ayinza okufuna ebirowoozo ebirala eba yalazeewa nga aludde nnyo naye wabanga ndi industry mwali kiba kirungi aba amaanya kyoliko nekyogenda mu maaso however ne obanga tewasiza munnabitono n'osigalayo nga gwefunye muntu nakyo si kibi kubanga yasigalayo nga ategeka balekera alabira abaana nagwe ogenza okukola kyo tukola shows ekiro tusulayo so kyonna bwe kiri si kigaana bw'oba ofunye munnabitone werangu naye wata ofunye munnabitone kinatamu olowooza amabala galina engeri gye gakozeemu okutumbula atulasi ekisiibo guno mwezi gwe twayingidde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillahi rabbil alamin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allah jalla wala tumwebaza mukuba tuyingidde omwezi gwa ramadan nabwe kityo njagaliza baganda bange mwena gye muli ekisiibo ekirungi mbasaba tusiibe nakumbale bubazi so ate nga emigaso ntoko tufune ebibala tufune emiganyulo tufune empeera mpitirivu so baganda bange mbagaliza ekisibo ekirungi tusaba mukama katonda akize ekisibo kyaffe atusonyiwe ebisobako ng'abaddu ng'abatonde ebyo tukola mu kumanya tali kumanya tusaba tumwegayirira akkirize ekisibo kyaffe atusomusera assalamu alaikum warahmatullahi akasembayo ddala kituufu